bannaye tekitambudde bulungi nga bwe tubadde tukisuubira. Katonda bw'akuwadde baba agikuwadde. Katonda bw'atasiba gwe ne bw'oyagala osibira bwereere. Katonda bw'asuulula baasumuludde. Katonda yawa omwana oyo nze sebaana sitambula saagala bayimbi simulabangako naye nsaba buli kaseera sijjangako ku kooti nti nzijidde lwa muyimbi nzize lwa mukama ffe bajewa Alien Skin. Bannange mbabuulire mwe abasanyuka TV mwagale Alien Skin kubanga bambi omwana oyo ayagalwe Katonda yamwagala namwe mumwagale banaye abamulaba obumukola bubi. Omwana oyo muntu w'abantu, omwana akuŋŋaanyiza abaana bakawenja bonna abakuŋŋaanyiza abaali abasisi b'obusimu abajjayo kiki mwagala Uganda kiki oyagala Uganda weyayunga Irene akwawe atulugunyizibwa bwatyo. Banaye mutusaasye mayinja mukole ekisoboka mayinja bannange embeekayiridde omwana kalina musango abayimbi balina mayinja nkwali since 1998 mayinja omukwaba abayimbi abaze wano lwaki basiba mwana wa siba lwaki basiba omwana wa batali lwaki bamulinda wali wakiri emabega nsaba abantu tusigaze obumu bwe tubadde nabo leero n'obukakkamu manyi nga 28 Alien Skin bajja kumutuwa wati wabadde ensonga nyo ezijaawo ziremeza ya Alien Skin wali wakiri emabega gwakuna n'omukoodi awensalayo wali wakiri emabega nekijja kungwa nnyo ku lwa industry ne ku lwa Uganda fenna abali wano musajja wabula tulokula omutima gw'omulungi era kuba nti ensi eno ndowooza ababi eddoboozi lyabwe liwulirwa nnyo. Alien Skin omusango bw'omuwuliriza alumirirwa abantu. Ensonga nyingi eziweereddwa nga bagamba ajja kutaataganya obujulizi nti ajja kutaataganya emisango emirala egiri mu kooti naye bw'ogamba nti ye bamusibe nga n'obujulizi tebunnaleetebwa kitegeeza ye bw'omaze omusalira omusango mu kooti omuwole looya wa Alien Skin waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso era n'agamba tosembera baaba tosembera kijja kwanguyiriza enteeseganya waliwo omufuka agamba enteeseganya kuwaawo naye leero tazze mu kooti kati twagala mu bbanga lino okuva wano paka tuyanze tuyanze gali mukulaba live kusanyuka TV batusindikiriza okukola byetutayagala ng'abagala tugenda mu politics basalawo tubaleke bakole ebyabwe ne batusa mu politics. Lwaki njagala Alien Skin? Alien Skin yatandikira mu Kiwempe naze kyamaani balwazi balese kyamaani Erosibona Sankara mu Kiwempe. Alien Skin awadde abavubuka abasoma mu 10,000 abatwala ku fangoni abayamba ebbanga lwetubadde ne Alien mu Kiwempe tuvala tumuwadde ebbaluwa tumuyibira mu konsi tazanga ku musango ebbanga lyonna muntu abeera serebu abeera n'abantu bangi abamugoberera ensonga state zawadde serebu alina abantu bangi ne bwe mbaze kyamaani wa LC1 nina abangoberera ensonga kyamaani wa LC1 sandisobodde kuvaayo kuwa muntu mukyamu ku baluwa tuzimuwadde ng'era tuli state nti bwe bagaana wabadde waba mweyimirira nga 10 bwe bagaana bali abalala tulwenda okumuyimirira nsonga kyamaani we yasobola okubeera naye mu Kiwempe nsaba kooti etubeere yakisa bakulantike bbeero kubanga bbeero eri mu mateeka eweebwa buli muntu yenna abeera agisabye ng'ate muna Uganda tusaba omulamuzi atubeere wakisa olwokuna atukulantike bbeero bwe kiba kyetagisa ffenna tujja kujja ng'abakulembeze naffe abayimbi abato batuyingirira nnyo abato bakiddiibu natuze nabo waliwo abamulika abayimbi abakulu abalina abamulwanyisa mu industry naye nga talina buzibu bwonna talina buzibu bwonna kyova nze nga kyamaani mpaka zonna obulabazi bwa Sankara zone chairman LC1 nange mbadde ndese yange naziri ze kenyini nga chairman mbadde mwete kubanga bino si bya bufuzi olamba omuntu nga buli mukomera tebeera mu bya bufuzi kosi nze ndi wa NUP sijja kukyogera nesinza buteyimirira Alien Skin abali
mu by'obufuzi ebyokunyigiriza Alien Skin ng'omuntu. Leave liberal politics. I'm the chairman of NUP Lukuli and I'm the chairperson of LC Sakalabide. N'ebyobufuzi ekyakulonda si byagala Alien Skin n'eddembe geopolitics abenga ava mukomera ajja aweereza abavubuka bawe Ssaabasajja Kabaka wangaala. Amina chairman. Alien Skin. So briefly, tukoze bail application nga bwe twagambye nti buli omu alina right okusaba bail ku bail application ya Alien Skin ne Julio. Tusoose n'omusango gwe bavunana Alien Skin yekka ne tutegeeza kooti nti yali awaaba omuwaabi yakwatagana ne gwe bawaabira ne bareconcilinga. So the first case was reconciled, era complainant now withdrawing na kola additional statement. Kati bagenzo keberanga additional statement tebadeko ku file ne bagamba obo bagenda kujayo basita balaba ku additional statement. Then ku musango dati waffe gwavunaanibwa ne Alien Skin ne Julio kuliko babiri tukoze bail application tuteeseewo basulities bulungi. Kooti negamba egenda kuwa ensala yaayo Lwokuna. Nga bwe mulabye tuteeseeko substantial sureties tukoze amateeka nga bwe gagamba okusaba bail naye kooti netugamba nti egenda kuwa ensala yaayo ku Lwokuna. Zenaku bbiri okuva kati naye so tujja kudda ku Lwokuna bail application. Abantu buli muntu yenna alina Article 23 of the Constitution allows each and every person, it gives a right for every person to make bail application. The only issue is that court has discretion to either grant bail or deny bail. So today the court had the bail application as we made and said it will make a decision on Thursday, that will be 28th, that is 2 days from now. So the grounds that we make bail application are that every person is presumed to be innocent until he either pleads guilty or is proven to be guilty. So those are the grounds basically that we make, that we advance to court when we are making bail applications. So the court will make its decision on Thursday whether to grant or not to grant. Because court has its discretion, it can choose whichever side depending on the merits of the application. State ya Gambia aina abantu bangi ate n'abalala bakyanoonyezebwa. What is your comment on that? We heard that they are looking for other 18 people. You cannot tell because the charge sheet just says with others still at large. Their names are not known. We don't know when they will look for them. That one court cannot base on it. In our submission, we said court should not base on that. Deny people bail because you're still looking for others. What if they don't come? Those are the advancements that we made before court. Kanso bwetubadde ku kooti omulamuzi agambye nti otegeezezza omulamuzi nti enteesaganya zitagenda maaso. Kituufu tugambye nti if they can give these people freedom, temporary freedom to be out on bail, then they will be able to initiate, to proceed with the negotiations and reconciliation processes. We have been encouraged always to make sure that these people, whenever you have a complaint, whenever you have a dispute in court, we make sure that we advise parties to explore the mediation and reconciliation processes so that we can have these cases reduced in court unnecessarily. If parties can reach an agreement, then the matter can be closed, having reconciled with one another. And actually, in the society that we live in, it is better when we handle cases with reconciliation. And that's the point we are trying to make, that now, because they were raising issues as we have not approached the victims. And now we said, how do you approach the victims when you're still on remand? So we raised it as a ground of granting bail so that the accused persons can be able to go and reconcile with the suspects, with the victims. otegeeza koti nti gwowolereza
musajja wa amaanyi era public figure mu ggwanga lino ekitasobola kumulemesa ekitasobola kumuleetera kutataganya kunoonyereza kwa kooti naye ate state nategeeza nti nno olw'amaanyi gaabo tekisobola kubanga kimulemesa kutataganya kunoonyereza. Yes, we responded to that issue in respect of interfering with the investigations. We said our client has not been involved in any criminal cases and he has no criminal record. So you cannot charge him and actually convict him that he will interfere with witnesses and investigations when you have not presented any evidence that this person has ever interfered with any of the investigations or he has been found guilty of any charges. So we maintain the fact that he is presumed innocent until he is proven guilty. By saying that you will interfere with investigations, it means that you have already prejudged him that he is going to actually cause chaos, which is not the case. And I stated to court that when we are interviewing our clients, we talked to them and they actually said they have no intentions and they even don't have the capacity to interfere with any person's witnesses. State avudde nategeeza nti nno mwabo abamu ku balumizibwa okuba nti baavubibwa Alien Skin n'ekibinja kye omu ku bo ali critical nnyo. In fact avudde n'agamba nti omuwawabi owokubiri ali critical nnyo. Mwavuddeyo ne mulabako oba ne musobola okugenda kumulabako embeera gy'alimu. Tusabye kooti on that issue that they should grant these people bail so that they can follow up and look at the victims, their situation. We said, first of all, the happenings happened on Friday, so the timing is still very short to judge whether we have visited or we have not visited. So we said that, actually when I was talking to the victim, he said, now how do I visit someone when I'm still in custody? I can only visit this person if I am granted temporary freedom, which is bail application, which is a bail, granting bail. Yes, buterevu kujika media nkwaniriza era nenkubuuzaako nti wasibye otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi gyebale gyo gyonna gy'otuusaako engalo. Embeera bwetyo bwebadde ku kooti, embeera ebadde ya nnaku nnyo, embeera ebadde ya nyiike nga bw'olabye mu katambi awo nga ttiimu Alien Skin si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu okusinziira ku biki mwana ate ebivudde mu kooti. Olunaku olwaleero Alien Skin asimbiddwa maaso g'omulamuzi watyo n'abeera nga asomebwa emisango emirala gye bamwongeddeko era n'okusaba kwa beyiro kuteekeddwayo olunaku olwaleero wadde nga beyiro mwanatu egaaniddwa okumuweebwa era bw'atyo n'ayongezebwayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 28 nnaku z'omwezi 28 lwe lwokuna lwa wiiki eno lwasuubirwa okubeera ng'agenda kukomawo mu kooti tuwulire ki ekivudde mu beyiro gye basabye. Ono nno aleeteddwa mu kooti ne bodegaadi we gwe mumanyi obulungi Julio, naye emabegako awo bw'atyo yali yakwatibwa era ku nsonga ze zimu zino ez'omukulu Alien Skin era naye agasimbaganye n'omulamuzi babadde mu kaguli bombi ne Alien Skin era leero essuubi libadde waggulu nnyo naddala wali nga omulamuzi atandise okusaba ebyogera kwabo abadde bagenda okweyimirira Alien Skin ne Julio. Essanyu libadde lingi nnyo ku social media nga buli omu agamba nti musajja waffe yandibanga mwanatu avuddeyo, musajja waffe yandibanga beyiro essaawa eno egenda kulabika nga emuweebwa. Buli omu abadde musanyufu naddala ttiimu Alien Skin nga bwe batyo nno basuubira agenda kubeera nga mwanatu avaayo. Ate kasita balabye nga omulamuzi asabye bali abaagala okweyimirira Alien Skin baleete ebiboogera era bibadde ready. Alien Skin abadde bagenda omweyimirira babadde banene
abanene b'oku kyalo Makindye gy'asibuka bonna babadde basituse nga bavuddeyo nga be bagenda okweyimirira nga be bagenda okweyimirira Alien Skin. Ekyongera okubeera nga kikakasa ddala abadde bamweyimiridde babadde banene era bo babadde tebasobola kugaanibwa wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Kooti ebadde tesobola kumumma beyiro lw'abamweyimiridde kubeera nga tebatuukiridde kubanga bonna abadde bazze okweyimirira Alien Skin babadde banene babadde babeddemu babadde bazze n'okumweyimirira mubaddemu ne maama we abasinga mwamulabye naye abadde azze okubeera nga Mwanattu yeeyimirira mutabani we lwakuba kooti ensonga ezongeddeyo mpaka ng'ennaku z'omwezi 28. Kooti ensonga gyewadde nti badde teyagala Alien Skin ateteganye abujulizi. Jjukira bakyagenda mu maaso n'okubeera nga Mwanattu banoonyereza ku nsonga ez'enjawulo kuba emisango egyalopeddwa Alien Skin gyo mingiko. So bagambye tebasobodde kubeera nga beyiro bagimuwa olw'ensonga tebaagala kubeera nga bateteganya bujulizi. Nga bwe mukimanyi tebasobola kumuta tebasobola muwa beyiro ngo okunoonyereza kukyagenda maaso. Fena tusuubira nti ku lunaku olwokuna kunoonyereza kujja bakuweddeyo era Alien Skin bw'atyo bandimuwa beyiro kuba ensonga zaaliko si ze ensonga eziri awo ez'amaanyi ezikanga ennyo. Yo beyiro yandimuweebwa ku lwokuna lwa wiiki eno yennyini naye nga embeera yo tebadde imbi nnyo wali ku kooti nga Alien Skin addizibwayo mu kkomera. Abantu si basanyufu akatambi nga bw'okalabyawo abantu si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu kubanga kye babadde basuubira si kye basanzeeyo. Jjukira full figure abadde akakasizza nti olunaku olwaleero Yoshua Diro omukulu ajja vaayo. So abaana ba Fanguni babadde n'essuubi ddene nnyo nti boosi waabwe mukama waabwe olunaku olwaleero Mwanattu yandifuluma naye ate gye biggweredde munnange tasobodde kubeera nga ate afuluma. Kooti emwongeddeyo bwongezi agira akyabeera eruzira agira akyabeera mu mbeera yeeyo mpaka bw'anaakomawo ku lwokuna lwa wiiki eno ate tulabe ki ekinaavaayo. naye nga chances zo ziraga nti ku lwokuna olwa wiiki eno omukulu ono beyiro yandibanga munnange yandimuweebwa beyiro yandimuweebwa era weenaabe muweereddwa ensonga zenze kyemmanyi asobola okutuukirira abantu ba Ssekinnoomu abo abaamuwaabira ne basootinga out ensonga wabula kitegerekese nti bali ab'amasimu. Jjukira omusango gwakwasa Alien Skin gwali gwa muvubuka omu gwe yakuba gwe bagamba gwe yakuba n'amala n'omukuba n'amubbako essimu eyali ebalirwamu obukadde 3 n'amubbako ne ssente emitwalo 4 egya Uganda. Kaakati nno ogw'omusango gwo kitegerekese nti gwo baagusootinze dda era already gwawedde dda. Kati omusango oguli mu kooti omulala oguleetedde n'Alien Skin okummibwa beyiro gwe musango ogw'ensambya. Omusango gwo tegunnalabika kubeera nga guggwa. Waliwo n'emisango emirala awo egyo gyo teginaba kulabika nga giggwa naye egyo gyonna gyonna emisango bw'ogyetegereza olaba nti Alien Skin aba asobola okutuula n'abantu bali ne basootinga ensonga zaabwe ne ziggwa nti asobola otuukirira abanene ab'eddwaliro eryansambya ne batula wansi ne basootinga ensonga bwe gubeera mutemwa nga gwe bataddewo Alien Skin n'agusasula kuba si mwavu. Mwabamanya Alien Skin era mmutegeera bulungi si musajja mwavu, musajja akozeemukko kasente ke ku myaka emito gy'alina, muvubuka muto naye akasente ko abadde agakoze mu ndongo akawerera ddala. Mwaba mumanyi mumumanyi nti singa aba afulumye ng'aweereddwa beyiro ezo ensonga nazo basobola okuzituulamu ne bakola ki ne bazisootinga nazo ne zirabika nga ziggwa kubanga n'okwewuubanga ku kooti buli lunaku nga mwewuuba ku kooti buli lunaku nga mwewuuba ku kooti. Jjukira muyimbi agenda kubeera mu sizoni eno ey'ebivvulu kati addira olunaku lwalinayo ekivvulu ku makya alina okgenda oyimba ku mbaga ate babeere nga bamwetaaga mu kooti ekitegeeza embaga
eraga abeera agenda gisazaamu eyo tajja kuyimbayo. So kyemmanyi bw'anaaba afulumye ajja kuba asobola okutuula basootinge ensonga emisango fayiro ezo ziggalwewo abeere nga munnange tewakyali amuvunaana nga tekimwetaagisa nakuddanga ku kooti kwewuubanga ku kooti kijja ba tekimwetaagisa. Ensonga nno bwetyo bweri sayidi zeeyo. Abaana ba Fanguni balina kusigala nga bakakamo, balina kusigala nga bonna bagumye kubanga omukulu essaawa yonna yonna ajja kuvaayo. Obusibe bwo kimanyikiddwa nti buggwa era essaawa yonna omukulu kyo kimanyikiddwa nti ajja kubeera nga afuluma, ate nga n'olwokuna luno lwe bamugambye akomewo mu kooti chances ziri waggulu nnyo nti omukulu ajja kuteebwa ku lwokuna, nti omukulu ajja kuweebwa beyiro ku lwokuna. Chances ziri waggulu nnyo nti omukulu Christmas tajja jjirirayo nga mubadde musuubira. Ebivvulu bya Christmas yonna gye bamutimbye ajja kubiyimba, agenda kubeera nga afuluma kubanga ensonga ze bamuvunaanako si ze ensonga eziri awo z'ogamba nti z'amaanyi nnyo. Zonna ensonga basobola okutuula ne bazisootinga, nti nga bw'olaba eddwaliro ly'Ensambya basobola otuula wansi ne bateesa bwe guba mutemwa n'agusasula, ezo ensonga ne zigwa fayiro neggalwawo nga bwe bakoze ku w'essimu. Ow'essimu kyo kitegerekese nti ensonga zo zaawedde, bazisootinze already era tewali abanja munne, tewali n'omusango gulabika nga gwaggiddwayo dda. So zonna ensonga ezivu ze batadde ku alien skin zisobola okubeera nga munnange ziggalwawo, zisobola okubeera nga bwe zityo ziggwa. Ekyo kyo kyakakasiddwa dda. So aba Fanguni bo temulina kubeera nga mwanattu amweraliikirira. Ate ne ku sayidi endala eri yo ewa Haji Ali si birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu nga bwe mukimanyi, naye leero abadde akomezebwawo mu kooti wabula nero ensonga ze zongezeddwayo mpaka ku Mande ate jja. Ku Mande jja lwe tulina okuddayo ku High Court okulaba kiki ate ekinaavaayo, naye nga byo tebinabeera birungi. Tiimu Haji Ali mumuteekemuko ku ssaala, mwongeremuko ku ssaala, musabire Haji Ali. Omusango gwaliko gwa Naggomola, omusango gwaliko gwa maanyi, ate nga bagamba teyakola ki, teyaguzza. Naye musabe mwongeremuko ku ssaala kuba z'ensonga buli olukya zeeyongera ku bijja. Buli ssuubi lye mubadde mufunyeemuko lyeyongera kuggwaawo. Bangi nnyo mbeera mufunye essuubi eno bagenda kuvaayo, wano bagenda muwa beyiro, naye ate gye bikomekereza nga beyiro tebakoze eki, nga beyiro mwanattu tebagyemuwadde. Kyendabidde ddala nti kibi nnyo, si kirungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. So tiimu Haji Ali mumwongeremu essaala, otherwise ebintu si birungi ku sayidi zeeyo, si birungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Tiimu Haji Ali mwongeremu ku ssaala, Katonda asobole oteekamu obwangu. Ebintu bino Katonda abitandika nga ddala bitambulira ku sipiidi. Essaala muzongeremu era byongere okubeera nga bitambulira ddala ku sipiidi ya waggulu nnyo. Katonda ayongeremu gali buli omukono gwe yali ataddemu mu kusooka, ensonga ziddemu zitambulire ku sipiidi ey'ewaggulu ennyo nga bulijjo bwe zikola ki, nga bulijjo bwe zitambula. Kuba tutuse wano we twaligambidde nti oba tujaguza ng'omusajja afulumye ate ensonga ziri siro, abalamuzi tebabeerawo, omulamuzi bagamba yatambudde, kyokka akaseera ke tulimu kazibu nnyo nti abalamuzi banaatera okgenda mu ki, banaatera okgenda mu holiday. Okitegedde nti kati mwongeremu ddala ku ssaala, ensonga zino zisobole okubeera nga mwanattu bwe zityo ziggwa. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Teweerabira kutandinga on notification bell yo, buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalangu wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video no jakubeera nga ogimperedde like mu abatobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatobera akamu ggwanga Uganda. Nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale weekumire ku mukutu gumu gwa Jika Media amawulire tukyakomawo na mangi
nnyo ddala subscribinga likinga video eno twesinkane ne mu comment section nga tukubaganya ebirowoozo. Bw'oba olina kyonna kyagala otuwabulamu kiteeke wansi awo butereevu mu comment section tuberenga ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.